waliwo enzimba eya bulooka zino ezibadde wansi, ey'amabaati ze zibadde kalina waggulu, on the other side zibadde za off cuts bye muyita ebikookokooka ebyo, eyo nebanga nnyumba. Then kati ate bwe tutuuse wano nga ninawo obwanga obwa layisi, oli aleme kutuuka nti sya abo boolaba abo ewaabwe tewasoboka, buli kimu kirabika nga kya bbeeyi, so nga ate nedda. Nyinza okubeera mu kikomera kino naye nga nsobola okusiiba enjala, ate omuntu n'atakimanya. Oli nakulaba ng'ovuga emmotoka nti abo baagaggawala dda, ng'oluusi otuuka awali amafumu gamba nti era mu ebiri n'azireeta. So tutandika n'ekitono kyonna ekisoboka, as we go on you expand. Ekyo kiba kigenda tukolera amakulu. Ebika by'enkoko ebyo tubimanyi, tulina ebika by'enkoko 7. Ezo eziri emmanju birimu ebika 3. Mulimu ennansi, mulimu rainbow, bwe mulabyemu obubadde obumpi ennyo bwe buti, obwo bu rainbow. Then mubaamu ne zikroira omwo. Kati wano ninawo broiler. Nze mu mutwe gwange omunafu sirunda leeya kuba sijaagala. Leeya erya nnyo kye kikulu, ate okuzza kw'ay'amagoba kutono. Leeya etandika okuddiza ku ssente ku myezi 5, naye ng'ekuddizaako buddiza nga tennakusasula. Leeya egenda okutandika okubiika ng'ogitaddemu $365. Okugula enkoko day one, n'ogula pereti, n'ogula amanda, n'ogula eddagala, gattako amazzi, gattako amasannyalaze, ne lebba, ng'oli mu $365. Kati n'etandika okubiika. Bw'etandika okubiika n'ebikira omwaka gumu n'emyezi 6, eyo ebiise ennyo, n'efuuka ofuleeya. Kano kenywako kano nze ndyekolera. Terimanyi mwalusaazi, erya precious ndiina, n'erya sukaali. Bwe tuba twagala kulunda nkoko twandirunze enkoko kikaaki. What type of breed? Era mu kulunda enkoko, ekigendererwa ky'okulunda enkoko ki? Kuba tulunda enkoko zino for 3 reasons. Namba emu, tulunda enkoko kufunamu ssente. Naye nga tufunamu essente. How? 1. Magi. 2. Kwaluzaamu bukoko. 3. Kutunda balye. Kati omuntu agamba nti nze njagala enkoko z'amagi, ekika kiri kimu ekitabiika, mpanga, but all zibiika, kuba ne broilers bagamba nti za nnyama tebazaala nzaale, kuliko parent stock yaazo. Broiler enkazi bweweza emyezi 4 ebiika, but we don't rely on that. Lwaki? Nti ezo tuziyita short term project, weeks 4 ng'otunda. Kizibu okusanga broiler esusse emyezi 5. It's not there. Weeks 4, ekinene nnyo myezi 3. Olwawe eba etambudde. Ne tuzikazaako nti za nnyama. Muli ne neebuuza nti kati eŋŋanda zo zaaki, za sunsa oba ziba za bijanjaalo? Sifunanga yanziramu. Now, tulina ennansi ze tuyita loko. Mu buzibu bwe nnina nti ebbanga lye namala nga nkyali musawo ebuyikweri. Nasooka kubeera agenti wa Yuga Chick in 1996, naye nga ndi musawo ku ddwaliro. Bwe nsaba okubeera agenti bansaba requirements 3. 1.
accommodation tugenda okulwa wengenda okutundira emmere. 2 LC letter. 3 trading license. Nabifunira in 6 hours byonna nga mbiyina. Nembireeta emagije. Mu nnaku 2 bandeetera emmere eya yogurt. By the time nkyali mu ddwaliro emmere gye nasooka okuleeta nenjitunda neggwaawo. Ne mbagamba emmere yaweddewo nti get serious. Ne mbagamba mwagala ssente oba muli mulwala? Ko nze ssente zammwe weeziri. Ne baleeta loole nnamba. Kati as a way of appreciation ne bampa broilers 2 emmere yaabwe. Kati ekyasinga okunkyankalanya be basawo be naleetanga to vaccinate my birds. Naye ng'ajja ne vaccine n'agema omutadde mu transport okuva e Lugazi oba e Kampala n'ajja n'agema n'addayo. Ngamba yi kiki kino? N'ensirika ng'omugwagwa. Eyo bwegwawo ne bampa commercial layers awo obwongo bwe bubikkukira in 1998. Oyo omwami gwe musanzeemu sina mwambi omulenzi gwe musanzeemu mu ababaddewo ku ofiisi oyo abadde alasana ennyo gwe bayita Ibula. Nayina enkoko ewaka eyazaala yaweza emyaka 14 nga weeri ne mugamba wenkanankana n'enkoko eyo. For my first time omulenzi oli yaŋŋamba daddy are you stupid? Nsobola okuba nga nenkanankana n'enkoko. Kati eriyo omuntu atakkiriza nti enkoko the life span y'enkoko eŋŋanda eri between 5 years to 15 years in production. Awo nze okubikkulirwa kwange we kutandiikira mu 98. Neŋŋamba ekitegeeza enkoko ennansi zitulema kukuza. It is because of the management. Kuba ze baazaala nazigatta mu commercial layers. Ate zo zandaga nti zatandiikirawo okubiika ku myezi 4. Layers ze bampa ne zitandikira ku 5. Bwe tumala okunoonyereza ekintu ekyo nali musawo w'abantu naye ng'abasawo banjiribya. Zirwala n'omunoonya ebiseera ebyo nga mobile tezinnaba kujja. Olina kufuna bbaluwa n'ogiwa owa takisi nti ginteekere mu kifo gundi oyo tumufune. Ne tulyoka tandikawo okutagala. Kati bwe tuvaawo awo ne ŋŋamba nedda ka ŋŋende mbisome naye nga 90% kubajjanga mu ddwaliro tebaalinga balwadde. Ekyo kye nali nazuula. Bwe nkigamba abantu nga bamu banyiiga. Ng'omuntu ajja mu ddwaliro n'omusindika mu laabu ne bamuggyako omusaayi, musulo, malusu, buli kintu. Bagenda okuleeta ripooti nga biraga negative. What does that mean? Kati ffe ŋŋamba abantu nti emirimu gino gye tukola tugigendamu by choice, not by chance, neither by force. Omuntu agenze mu profession yonna oba mu service delivery yonna by choice aba n'empisa. Agenzeemu by chance akola sifaayo. Agenzeemu by force asanyusa amutaddeyo. So si baakolera. Kati nze nga ntuula n'abalwadde bange ne mbagamba nti ripooti zino zonna nga bwe muzze wano nga siwaliiwo kibaluma. Nti kituufu nti ye tutunuleko ewaka. Oli wakugambira mwana wange maama wo mulwadde mukulu naye nga maama wange namuleseeyo ewaka mumanyi. Kati olwo omusajja yaŋŋamba maama wo mu lubuto olukulu ate ne gwazaako alina ddayo oliya n'abalala tebannadda ku masomero. Bw'ogenda ew'omulala omusajja yadduka ewaka kati abaana nze mbalabirira tebakyasoma ng'ogenda okuwunzika the entire conversation ng'ekizibu si bulwadde, ekizibu household income nga kyekizibu. That's why nasuulawo obusawo bw'abantu ngende nsoma ebisolo olw'ensonga nti n'abasawo abaali bajanjaba enkoko zange baali bafuuse amazike gyendi. That's where we started.
era nze ngamba abantu abatera okuwuliriza radio oluusi Star FM tuli abantu babiri abatandika okusomesa ekikwatagana n'enkoko eŋŋanda mu Uganda wano, nze ne Salimu Kizito. Ye Muganda, nze ndi Musoga, tugatta bannyaffe. Naye ye w'Ebutambala, nze ndi w'Ebusoga. Awo tutandikire okusomesa ku Star FM mu 99. Kati omuntu bw'ayogera eby'enkoko n'abaako byambuuza ne munyonyola n'ayogera eby'ekipumbaavu nga mujja ku ssimu. Nze ngambye nkola bwe nti, kati oba ngambye okola bwe, then why should you ask me? Awo nga nkujjako there and then kyekimbuza empisa. Ne tukizuula ng'enkoko eŋŋanda y'enkoko eri viable. Gy'olunda bw'oba ogiwadde emmere n'ogema weesula nga wayonjo n'olwanyisa obuko, y'enkoko gy'olunda ne weeyagaliramu. Kuba bw'ezaala obwana nabwo bwe bukula nabwo buzaala, ekitali mu broiler, ekitali mu leeya. Emabega eri jjajjange yaŋŋambanga nti enkoko zino ezammwe enzungu zaali tezinnaba kujja, ng'ezaffe tezifa. That's why nti ebintu ebiva ebweru byonna ebisinga bireetebwa to damage ebyaffe ebiri locally reared. Waliwo eyaŋŋamba nti iso ŋŋamba otya ku Star FM, ku Star TV, waliwo eŋŋamba nti iso ŋŋamba otya nti embizi eŋŋanda esobola okuzaala obwana 8 konze n'20 ekola ki? But we don't care. Okeera n'okasibako omugwango olinga ng'akatwala ku poliisi ne keetooloolerawo olunaku lwonna ne weebuuza kabbi eki. Lwaki kataddewo kalye? Ako tekajja kukula. N'okuzaala bw'oyagala tekajja kukola ki? Naye ng'ate akakyasinze kuba na ssente, teri kisinza ssente mu b'amagulu mampi nga loko. Why? Terina kigodo. 2, eri easily managed. 3, ng'oggyeko swine fever tebutera kulwala. Naye enzungu olina okubaawo n'emitwalo egitaka wansi wa 3 for emergency. In that ne bw'eba nkwanga yeegikutte ku kutu, awo manya olina ogikuba empisa etaka wansi wa mitwalo 5. Naye buli baddiranga mapaapaali na taaba ne bakamula ne bazijjamu enjoka. Kati ffe tutandise okulaba nti zino nazo n'enzungu tetwagala kukozesa ddagala lyabwe ezzungu, we use plants. Era nze mbagamba mmwe abalimu ebyo ebisolo, deworming weetaaga nsigo z'amapaapaali, bikoola bya taaba na kiyondo ekyeru. Eryo ly'eddagala mu mbuzi, ly'eddagala mu nte, ly'eddagala mu nkoko, lye tuyita eridiwaaminga. Obusigo bw'amapaapaali, taaba n'ekiyondo ekyeru bwe bikulema okukwata nga nkuguza lita 3 nga seekengedde namu, ekyo n'enkiteeka wabbali. Now kati awo bwe tuba nga awo tumazeewo, n'ensalawo n'eŋŋenda nsome ebyaddala. Naye nga mu kugenda okusoma obusawo bw'abantu bw'ebisolo nagenda by choice not by chance. Nze nali sinaba kwenkana na mukulu munnange oli. By then nze nali nsoma primary 3 ne ngamba maama wange nti njagala ebintu 4. Nti biki? Njagala mbeeko omusomesa nange nkube ku mbooko. And I did that. Njagala mbeeko omusawo nga nzijanjaba abantu. Njagala mbeeko makanika nvuge ku z'abagagga nga sinnagula yange, kuba buli motoka gye baleeta bw'omala okola road test. Njagala mbeeko omukululo gwendeka singa mukama abantutte. Kati gwendiko nze famire yange yonna ne bwenfa wano kati musobola ogirabirira. Why? Bwe kiba nga kye tukukoledde oyina ky'ofunamu n'omanya nti famire ya Ayisa kati yasiraana okuva lwe yafa, mubuuza abaana be baliwa.
kyensaba Mukama Katonda kireme kuntuukako. Nenge kyekyokufa nja kukola ki? Ekyo teeka nina okufa. Ekyo kyo nina okufa. Naye ekyokugamba nti abaana bayagge ekyombe. Kuba buli omu muteeseteese naye simutegekedde. Kino njagala mukijje ku nze. Toddanga onooyogera ebyokibulira mbu ntegekera baana bange, ekyo kya busiru. Gwe waze ne mutabani wo obwedda nkulaba oteetera naye. Mu baana bange nze mbagamba nti ne ku ttaka lyange temulina akaata ekijiiko, kubanga siri mu lya kitange. Kozesa bye nnina ogule ebibyo, but don't depend on my properties. Byange na mukyala wange nzekka. Timuzeeyo ogambye eki? Konze ekyembi saalaba ku jjajja mwami yali azaala kitange. Ate ne taata teyandagaako nti lino ettaka jjajja we yalimuwa. So kati mulandira. Oyina kweteekateeka naawe osobole okubeera n'ebibyo. That will make sense. Ne tuddayo gye tuvudde. Enkoko yaffe eri loko ewangaala wakati w'emyaka 5 ne 15, nga mu mwaka omulamba ebiikiramu emirundi 9. Enkoko ennansi mu mwaka ebiikira emyezi 9. Obwammwe bubiika mirundi 2. Negwe emirundi gye naakabeera naye bwe kibanga paka nakati okyambuuza enkoko ezo zikola otya okubiika emirundi 9. Enkoko eno bw'ebiika mu January, what I think esobola okubiika ennaku 20 mu mwezi omulamba, neeyagala emaamire. Bw'eyagala okumaamira gireke esulewo. Funa omupiira gwaffe teekamu pamba, kyetugenda okukola wano live wali. Tuteekemu pamba oyo, tuguteeke mu musana. Ddira amajooni omukyala gaabisa 20, teeka mu mupiira munda omwo, teeka wooteeka eyo mu nsonda. Eno bw'esula we yabadde eyagala okumaamirira, keera ku makya ginnyike mu mazzi. Yonna etoba ejonjo bale yonna. Bw'ogijja onoogiteeka somewhere nga tejja kulya mmere, tejja kunywa mazzi for 24 hours. Bw'ogiza awali empanga within 1 week ng'eddamu kubiika. Olw'ensonga ekiba ekyalina amasavu gali mu lubuto, ekigireetera tu proceed nti ebiika. Ekireetera amasavu gano okuba nti gaggwako ne bweba tefulumye bweru kulya ng'eri mu kumaamira, amasavu gano ge gagiyamba. Naye gwe bw'oginnyika mu mazzi n'ogiza awali empanga, jjukira nti formation yaayo muli eri ku bintu 2: mazzi, mmere n'amasavu gaayo gebe buildings. Within 1 week ng'eddamu kubiika. Buno bugenda okwalula for 3 weeks. Ng'ebiiseyo amagye amalala ga weeks mmeka? 2. Siri mu Bayibuli, nagireseeyo eri mu kisenge oba Kulaani. Naye olw'okuba nti tetukiwa budde, ogulira enkoko eyaawo, gwe n'ogenda mu bibyo, egenda okuweza grams 3 z'erina okulya ng'eri bwayiise. Tell me, enkoko eyo gisuubira okukula n'okubiika nga bw'ogisuubira? Naye kati ezo ziri emmanju. Tugenda okuva wano kugenda mu ttawuni ng'amazzi mwegali n'emmere mwegali byonna. Obwo obumi obuli awo tugenda okuva wano ng'emmere mweri n'amazzi mwegali. Ezo sesikoko eziri emmanju, buli omu agenda okuva wano nga buli omu alina kyapuleyinze. Kati njagala ombule lwaki teziibiika. Enkoko eŋŋanda mu mwaka ebiikiramu emyezi 9. Nsinga nnyo okwagala ekiri practical. Lwaki? Nti ebintu ebimu bitulema olw'ensonga nti tetukutteeko. Naye kati wano essaawa eno Marvin agenda kutuleetera bye tutayina wano. Tumanye entabula y'emmere, oba ya nkoko oba yaba amagulu mampi, tutabula tutya? Tutambula ffenna?
then endwadde ezimu tugenda zirabako. Kati ekyo kyengenda okukolamu kiri kimu. Ono maama wange mainly enkoko azaagala, but it's a by the way, ye muntu wakwagala bano bamagulu mampi. Enkola yebireetera okugaana. Omu bwe yateekamu amagi yateeka wansi ku seminti, naye nga seminti anyonkulukuka. Omupiira ate ne gutandika okufuna that coldness ne moist munda. Nti wali ogambye eki? Konza omutwe gwasigala. Linda lwe naddako. Wanje bwe ntera okwogera ebyobusiru bwange bwe ntyo. Omulala bwe yaddira ensuwa ate yateekamu bukuta bwa mmwanyi. Mbunze bwe nasobola, konze tokola ky'oyagala. Kola kyenkugambye, bw'oba tokisobodde kite. Oyo naye n'atuuza gye yatuuza. Ensuwa nayo n'esika obuki? Obunnyogovu, naye annenya. Bwe nali njogera ku kuddira amanda ge tusekudde tukagatte mu mmere kiro 10. Kiro 10 oli yateekamu kiro 3. Naye nagamba ebikopo 4 oba 3 tampeko. Konzi oba litaazi kiro 2. Nangamba nze nateekamu kiro 2. Namubuuza omutwe wali ogutaddewa. Nangamba nze bwe nawuliranga vidiyo bwegamba konze baamu amagezi. Saagala ogambye nti nze nagamba ekissa enkoko zo. Reviewinga vidiyo ezo zonna ekiri ku ntabula y'emmere zonna nzimanyi. Agenda okuza agamba nti kituufu nali mmanyi nti waŋŋamba kiro 2. Konze kati gwe wata enkoko zo. Konze eyo giveeko. Ke yakyusa n'akola kye namugamba, teyankubira kumbuuza wadde okunneebaza. Nze namukubira zaateredde tezikyafa. So bwe tugamba okwaluliza mu mupiira gw'emmotoka tugenda kikola practically there. Bwe tugamba okwaluliza mu nsi tugenda kikola practically there. Bwe tugamba okugema n'okujjanjaba tugenda bikola byonna practically ebweru. Enzijanjaba yonna oba ya bisolo oba ya nkoko buli kimu tugenda kikolako practically. Kuba wali ebweru waliwo embuzi z'abaneiba ze tusobola okukolerako. Ekatale abaliyo si basiraamu. Yensonga embizi nsonga lwaki embizi gye zikola ki? Gye ziri. Naye wano gundi wano wange. Kuba buli wanjawulo akola ki? Abo boolaba abadde awo n'asirika naye tekimuganda fulwa nagamba wallahi asaga fulwa nagenzeyo nasanzeyo n'embizi nga naye gye yasanze mu sowaani. Ate teboogedde woowe. Kati ebyo bibeera gye balina birundira naye siwa. Kaakati endwadde z'enkoko kye kikulu. Signs and symptoms of diseases. Obulwadde obusooka bwe tuyita obwa Malex. Malex ye siriimu w'enkoko. Malex ye siriimu w'enkoko. Tebuliiko ddagala zzungu libujjanjaba if not vaccinated. Malex is a combination of viruses. Obulwadde bwa Malex mumwe abamu mbuusabuusa nga wano waliwo aŋŋamba ntalabanga ku firimu. Naye abaali mulabyeko ku firimu ya Venom abo baali balanga COVID. Venom baali balanga COVID. Kuba bano bwe batagalatagala n'ebicovid byabwe ne bibapaalako ne bibaddukako. That's how it was spread. Kati siriimu ono
bagenda ne bagatta virus ya TB, virus ya measles, virus ya STD, virus ya UTI, virus ya dysentery oba diarrhea, virus ya fever, ebyo byonna binnamusuna ne bazigatta mu kiwuka kitya. That's why nti omuntu alina AIDS it is a must alina okuba ne TB. Omuntu alina AIDS teeka alina okubeera ne skin rash, measles biki oba binnamusuna. Kati ne mu nkoko zino Malex ono aleeta enkoko ze nga zirina Newcastle, ono n'aleeta nga zirina Foropox, oli n'aleeta nga zirina IB1, oli n'aleeta nga coccidiosis be baana baayo. Kati mu kwaluza wano obukoko obwono bugabana ku ndwadde zonna eza faamu ez'enjawulo ye Malex. That's why nti bw'oba togemye ku day 1 bw'osanga ow'ekisa akugamba nti must be vaccinated in the first 10 days. Chemically kati Mukama n'annyamba it was 2007 abaali saaki baava Sweden ne bajja mu Uganda muno. Mukama agenda okunnyamba, laba bwe bampa omukisa okuba omu ku abo abagenda okusampulinga vaccine eri made from plants. 2006 baatugaba Masaka, Rakai, Sembabule oba ne Lyantonde. Twakola mu district 5 naye mu abo abaagenda mu Uganda muno twagenda only 3 people mu Uganda. Vaccine yo twagigezesa naye bwe nfuna obudde nembaako ne gwe nabuuza ku be nnali nabo, was not selfish, nangamba all the vaccines are made from plants. Nga yeerabidde nti in medical abo abasomesa batuuka be basomeseza abaana be basomesa nti eddagala lino eriri plants or made from plants lijjanjaba abantu. Naye tubeeramu kali nti we are trained to be slaves of the white people. That's why omuntu bw'amala okusoma obusawo bw'abantu tabeera na bwongo bunoonya ku ddagala liri ery'emiti lye baamugamba. Ekimyula kye nabalaze nga tujja mwe bakola kotamu, bwe baddira Kannaalongo ne baddamu kano Kannakasero ne bagatamu ekimyula ne bagatamu ekigaji ebyo ne galiki, ate mwe bakola kwiniini ne bakuba eddagala ng'omanyi nti baazadde lizaale naye ng'eddagala lino baalikoze mu bintu 3, either by extraction oba by boiling oba by steaming. Eddagala lino balikola mu bintu 4: in leaves, in seeds, in bark and roots. Lwaki? Nti amakerenda agasinga ennyo gava mu bintu 2: mu nsigo ne mu mirandira. Tuli ffenna kati ate ne weesanga ng'eddagala erisinga in liquid form liva mu leaves lye bakamula obukamuzi, of which bagenda ne bakamula ne baligattamu chemicals zaabwe. That's why twesanga nga omwami ono namuwa obudde kuba twasulanga mu rooms ezimu ng'ava mu yange nva mu yange nenzira mu ye.
kwe kumugamba nti am a deserted medical clinic officer, but what you are saying, I was taught about it, but I didn't have the interest of making a follow-up and research. But whatever you are saying, I know it. Nangamba yushi wakonzeye. Twamala ennaku zaali 14 naye sente z'abazungu zitambula. Mu nnaku ezo 14 buli lunaku nali nga nfuna emitwalo 3 naye sikulagaako. Now when I came back in 2008 ne ngamba kanoonye ku muddo guno ngunoonyereze nako gukola ki era nnyinza gukozesa ntya. Kati lino eddagala lye ngamba eriri plants natandika okulinoonyerezaako n'okulikozesa in 2009 na guno gwaka. Naye nga I had not come out fully nga kati bwendi olw'ensonga nti kati wano oli ne bwaŋŋamba nti ayagala kubaako kyakola. Kyenkola kati sikyali alya buli wamu kuba bennwanagana nabo bangi. Simala gali alya. Munnayuganda bamuwa emitwalo 5 n'akuwa obutwa ne bulabikira myaka 5 ng'owedde. That's how we are. So eddagala lino kotamu ava mu kimyula. Bodira ensigo za galiki, nodira ensigo z'ekigoogwa, nodira ensigo za ekigajji, n'obigattagatta ebyo ebibiri ne biwera 3, n'obikamula. Juisi oyo avuddemu ye kalifuumu gwe bakuba nga bagenda okulongoosa. Nina gwe kinakigamba n'ayitaba. N'enjaga. Enjaga ye main component mu ddagala lyonna erikozesebwa. Bwe kuba kujjanjaba, enjaga is number 1. Bwe kuba kusirisa muntu, kalifuumu ye namba 1. Nolwaka bagattako bino ebigaji, ne bagattako ekigoogwa, ne bagattako mulinga, ne bagattako ne gali. Kati bino bwe nagenda nga ngenda mbigattagatta ne ngamba kitegeeza ndi mugwagwa. Why should I continue using the chemical medicine nga we can use the plant medicine? Era ffe wano we are ethno-veterinary agrovet. Tukozesa bimera. Naye olw'okuba nti tuyina abo abaalemala, ngenda ne ngamba abantu nti ekizwe tulina mu nsi tulinamu abantu ebiti 3: abaalema, abaalemwa, abaalemala. Omuntu eyalema yoyo gugamba nti tulinayo omusomo, nagamba gyatutama. Omuntu eyalema yoyo gugamba nti bw'oba oyagala okugaggawala tuyite mu kulima na kulunda, agamba aba tayina budde. Omuntu eyalema bw'omugamba nti bwe tunaaba tunaakola ABCD, at least tulina okusisinga tubeeko kye tukola nga either work on hand, kiba kikola amakulu. Yensonga lwaki nze buli lwembeera ku YouTube ebimu mbikolera ddala nga buli omu alaba. Biraba ogoberere oba birekaawo ne mbiteeka mu nkola. Kati eryo nze lyeddagala lye ngamba nti bwe mba ngenda Nairobi seetaaga kuva wano, buli omu akimanyi. Osobola okubuukinga online. Naye embeera bweza wano ngamba nti nina eddagala lye ntwala e Nairobi bambuukingire, naye nga ntwala liri habo. Nengana ne lita zange 2 n'enkomo nga nina obukadde bwange 2. Litaaga. Mwabo ba magulu mampi. Eddagala erifuuyira enkwa nze ndirina, nze nalikola. Naye mu ssente zammwe ezo mugenda kuva wano nga buli omu asobola okulyekolera. Likulema okukola litanje kuguza emitwalo 10.
wooyitabira nga nkujja ku ssimu, that's me. Kale lwaki ndeekaana naawe? Nze olunaku nnyinza okuwoggana ku leediyo okuva ku makya gye buzibira. Omu nakubira n'otokwata n'akusinisa ebinnyo. Kati osinika amanyo lwaki tokwata simu? Eyange. Kati kankulagirire ogende olyekolere ligaane ndikuguze. Mba mukyamu? No. Nze ndowooza tusooke n'eddagala ly'enkwa nga tetunnagenda ku birala byonna. Wandiika ekimyula. Tugateko oluwoko. Mulumanyi? Ani atamanyi luwoko? Gattamu taaba. Funa kannaalongo. Teekamu ekigagi n'ekigoogwa. Naw ebyo bw'oba obifunye byonna, funa baketi yo omusobola okujja 5 liters of water. Njagala obisalesale ebikoola obikuunyuule. Bw'oba osobola obisekulasekula fine, bw'oba tosobola bikunyeekunye. Teeka mu baketi yo, teekamu amazzi 5 liters. Bimalemu ennaku 4 mu mazzi omwo ng'osaanikiddeko. Kamula. Bw'onooba okamudde funa kaakisula okakoone oteekemu eryo ly'okamudde. Bwe ziba nkwa ng'oyina bintu bitonotono era olyagamba nti nze simanyi kigoogwa kye kino, this is the saiso. Tutambula ffenna? Ekyo ekiriko obugwa kye kizungu. This is the local one. Kijja kukolera. Ekizungu kijja kukolera. Naye nga kino kye kisinga obulungi. Ekigoogwa kino omuntu alina oluumu bw'oba okikonyekonye n'okikamula n'ojjamu juyisi oyo n'ogatta mu bizigo n'oyisa awo awali oluumu, omulundi gumu ringworms ziba tezigenda kudda gy'oli. This one here. Naye nga kino bino bye tugattagatta n'ofuuyira enkwazo. Bw'oba tonnalitabula osobola okufuna olugoye oba spongi oba cotton. Nnyika mu ddagala lino siigaawo wokka awali enkwa. Tokola kirala kyonna, zigenda kunkumuka zokka. Bwe kiba kitegeeza kugamba nti kujjanjaba, ezo ennyingi. Ekisula ekyo ekirimu kye kinyiga ekiwundu kiri eri weevudde. Tutambula ffenna? Ntera obbagamba nti ebigulu bino bwe nafuna akisidenti mu mabira, nze saayina nkovu zino za kipumbaavu. Zino n'omutwe guno okubaamu nga gwagira guti. I got an accident in Mabira. Twali mu drone abantu 14. The 10 died instantly. Kati nze mute emabega gye nnali, Mukama yanyamba nti nali nva ku leediyo nga nsumagira. Mulemerera n'eddeero. Kati ekyasinga okunnyiiza ate Mukama yanyamba, Mukama awulira. Nali njogera ku ddereeva ne mugamba ddereeva ng'odduka nnyo ate ng'ojjudde. Eyaliwo n'agamba oli musiru tukedde kutuuka mangu. Ne mugamba toyina magezi. Nali sinnakijja nti toyina magezi.
ngenda okudda engulu nga tuli wansi eyo kati yaŋŋamba nti baakedde kutuuka mangu abo baatwalira mu ambulance nga bafu twamala wansi eyo mu lukonko like 3 hours nga teri amanyi kuba it was very early in the morning saawa 11 batutegeera saawa eyo nga zigenda kuwera 3 kati nze neesika emisumaali gyanyingira okuva mu bisambi muno mwonna bwe muto era emabega waliwo alaba ku biposti kuno kugulu kwali kuzimbye bwekuti nga bajjamu amazzi like etampeko gasobola kutambula. It was due to that. Kati bino byenfumba nze kasita Hajati yamala okunyiga ebiwundu bino n'abitungatunga. I didn't go to the hospital for treatment. Lino lyenkugamba lino lye twekolera wano lye lyanzijanjaba ebiwundu in 3 to 4 days nga nze amabwa gakoze eki nensigalamu na bulumi obwamuno kuba kino kyava eno nekyeyongera eno yali ekyusenge so kati bino byonna bye tukola mulimu eddagala bwe tuba tukola anti kazi ekyengezaako okugamba ery'enkoko mulimu ebyeyongeramu bweyongezi ery'ente n'embuzi bye bimu eryaba amagulu mampi byawukana olw'ensonga nti endwadde eziruma amagulu mampi si ze ziruma ente kati obulwadde bw'enkoko bwagala kwefaananyirizaako na bwa bumyu tuli ffenna kati nze eryo eddagala eryanzijanjaba nze nakozesa lya nte jjukira nti mu nkoko tuteekamu ekisula tuteekamu galiki kati ne lino muli ente tuteekamu kisula tuteekamu galiki ne kaamulali kisula ono ye nnamba emu ku kuwonya ekiwundu okikamula tutambula ffenna. That's why tugamba nti omuntu bw'aba yeesaze bw'oteekawo omunnyo kikala mangu. Kati bw'oteeka kisula ono mu ddagala liri ery'enkwa that means nti erekawo ekiwundu bw'evaawo ekisula kino kye kigenda okusooka okukaza ekiwundu kino katulyoke tuziwa ery'okunywa mu bisolo eryo lyokka totagala na birala. Simanyi njagala genda gula Ascarex, simanyi njagala kugula simanyi Amitrax, simanyi biki, simanyi Saipa. All that's nonsense. Bino byoba okamula teekamu ekisula. Bw'omala okuteekamu ekisula funa omubisi gw'enjuki ebijiiko 2 oba funa omunyale ebijiiko 2 nabadde ekisula oba omunyale wetufumbira awali ekyoto omuka ogwo ogwekwata waggulu ogwo gwogwa bulaka gwoba ojjayo nnyike mu mazzi gattamu. It is the number 1 preservative of everything. Omubisi gw'enjuki ne malayisensi bamukolamu walagi oyo preservative byebyo bikuuma okubanga bisobola okuwangaala even to 5 years nga teryonoonese. 2 abo abalina obuloolo ensekere simanyi bino ebyo ebiwuka byonna ebyo bitabaalira ewaka enkukunyi mala simanyi biku gwe fuuwa bufuuyo okwo byokka bijja kufa. Gwe binnyike bibeere eyo for 4 days to 5 kamula. Bw'oba omaze okukamula gattamu iwa preservative teeka eyo ogenda kujjanjaba ki ziiti nkwa nnyikamu pamba siiga we ziri oba si ekyo funa empiso ogiyo waggulu okuva wano ku matu bwoti ku mugongo paka lyokka ligende nga likulukuta liti buli weeneesanga enkwa ejja gisanga nga yagudde.
mwokamulire eddagala lyo lyennyini ly'otaddemu eryo 5 liters bw'oteekamu omuddo gwo guno gwonna gwe nkugambye guleke bw'ogenda okozesa mu kukamula. Kati eryo lyokamudde in 5 liters lyoba oteeka eri koba ojjanga okutandika okujjanjaba. Gwe bw'oba oyagala kufuyiza bomba kakati mu bomba teekamu lita emu ate obiguzeewa. Awo tugenze ku tugenze ku nkwa. Eryaki? Kati Malex okugamba nti oyagala ddagala lya Malex awo owedde. Eryo togenda lifuna era sijja likuwa. Lwaki? Nze ebikolo bye nnina ku bye nkozesa wano biri 30 mu bimeka. Kati ebimu bye bampeereza mu byengatto okuwera 5 mu 4 abakalamujja baagaana okundaga bampeereza mu pawuda. Okiwulidde? Bampeereza mu ki? Kati gwe bw'obanga obaddemu endowooza egamba nti bwe naagenda ewaisa nja kutegeera eddagala erya Malex owedde awo nkudiza ebirijo n'ofuluma awo mpola oleme gamba nakubbye. Omanya have to be sincere. Bye mmanyi mbibawa bye simanyi sikola ki? Obuveera bulimba gambye bujjiramu ddagala baagaana okulimpa mu bikoola byabyo bampeereza mu pawuda. Okiwulidde? Era gwe bw'oŋŋamba nti Newcastle ntawanya nkugamba funa ekigaji, funa ekigoogwa, ofune ettaaba, ofune muluko, gatamu omunyango, ebyo byonna ne mbikugamba. Kati ebirala bye simanyi mannya gaabyo bo bandeetera buleetezi. Bwe mmala okufumba n'engatamu n'enzijanjaba Malex. Okitegedde? Naye ng'ebiri besiki nze Malex. Kyensinga okutegeera nti enkoko zino bwe mba nzigemye Malex aba tajja kunnumba. Era nze yensonga lwaki mbagamba nti bw'oba onoogula enkoko be vigilant ogenda zigula wa? Nti singa Malex aba akulumbye wozijje they are answerable to that. Enkoko gy'oyaluzizza ewaka teyeetaaga Malex. No. Malex is a combination of viruses from the hatchery. Kati amajigo ga nkoko zo ziri wano. Kati endala ezigenda okukwasa zino zeziriwa. Amajigo okubanga zigafuna Malex. Okiwulidde? So, ekizibu kye bwe kibanga kya Newcastle ayina kuba Newcastle. Bwe kibanga kya Gombolo ayina kuba Gombolo. Bwe kibanga kya Ssenyiga ayina kuba Ssenyiga. Naye incubator egendamu amagi 226 ku 500 of which buli omu aleeta amagi ge nga tetumanyi farms bwe ziri. Yensonga lwaki tugamba Malex have to be vaccinated at day 1. If you are not sure oba baazigemye gwe kwata 3 gyonzikuweereze. Tolinda kumala kuweza myezi 3 zitandike kuggwako nnyama olyoka okaayane. Nze enkoko zange ziweddeko ennyama ale konze wazijjawa? Konze nga tonnampogganira kuba gye wazijja. Mummwe abali wano ntera okubulamu empisa ge mazima amatuufu. Naye kinnuma nnyo omuntu okukambuwalira nga n'enkoko teyazijja wuwo. Ate kugamba oli mukwasama enkoko zange zifa. Kati nkoko wazijjawa? Nga nkujjako. Kati setungamba nti nazijja wuwo. Tetulina gwe tuwa nkoko gwe tutakolako follow-up kubuuza bwe kitambula. Ekyo tutera okukikola. Either tuvume naye nga ffe tukoze follow-up. Ate bwe ziba zitandise okufa oba zirwadde, we make sure we ask lwaki zifa kuba zaffe. Tuli ffenna. Newcastle byebyo ebikoola bye nkugambye. Naye bw'oba osuubiramu Malex, taata wange owedde, eryo ndirinanga eddagala. Era muba mwagala kubalaga ku bikolo mbiina omwo. Naye bibampeerezanga pawuda. Bwe mba musobola okubyawula nga ndibaleetera. Munaayawula emiti gye balimpeeramu mbibaleetere mbalage.
mbirina eyo owulidde bali basiru bampeereza mu pawuda kuba bamanyi nti singa mbitegeera olwo omunnyo gwembawa guba gukoze eki guba guweddeyo so baba tebalina mugaso. Now tutunuulire obulwadde bwa Newcastle. Newcastle twamulabye the signs and symptoms. Symptoms za Newcastle: dropping of wings. Ebiwawaatiro bikola ki? Bigwa. Enyola ensinga eti nga bwe tugyerabye, twisting the neck underneath the legs. The green diarrhea, kiddukano. Massive death ye answer. Twagamba nti obwo bulwadde mu Luganda okiyita bati? No, bawita zisa byalo, ndowooza mwera byalo. Kuba ekyalo kyonna kikola ki? Naye nga mu lulimi olwaffe olwangungu ye nsotoka. Kati olw'Abasoga ye Newcastle. Newcastle lwe luli abali ababuuka omugga, kuba teriyo agenda bweru nga tabuuse ennyanja. Wama kyekyo maama, obuuka nnyanja. Kale nange neetwaliramu abo abaabuuka ennyanja, kuba nange mbuuka Kiyira n'enzija eno. Ye Newcastle. Incubation ya Newcastle 6 hours. Waakwatira enkoko zo kizitwalira essaawa 6 n'otandika okulozaako. Eyita kugwa biwawaatiro oba kutandika kubanga enaasamira, kukyusa nsingo, green diarrhea n'okufa. Tugema w'okitegeeredde, tekuliko start out. W'okitegeeredde w'oba otandikira okugemera. Eryo eddagala nze ndikola okugema n'okujjanjaba. Mw'obudda mulaba abawala bali nga bagema ku ofiisi. Lye tubadde tugemesa si zzungu. Ffe lye tukozesa mu kugema. Okiwulidde? Naye ate okugema tekisigaana kulwala. Waliwo yangamba mbu bwenaagema teziirwale, konza oyo musiru. Be bagema mu ddwaliro tebafa. Anga naye musajja gwe oba otegeera ddi? Konza nti nawe za 43 kati. Omanyi tutegeerera ku 45. Kati ndi mu 53 kati ntegeera. So tonvuma nnyo bwe mba sitegeera, naye nga amazima amatuufu ne bwogema nga zasazeewo okufa zikola ki? That's why eddagala erikyasinze kujjanjaba worldwide likolebwa Germany. Naye n'abaayo bakola ki? Kati tombuuza bya busiru. Erirwa eddagala lyange liri ku ofiisi wokka. Why? Naligezaako okulisindika e Kamuli, nendiweereza e Jjinja, nendiweereza e Masaka, nendiweereza e Kaseese, nendiweereza e Kabaale. Naye nga buli bendiwa bwe bayita awali omugga base n'amazzi, obudomola bw'omuweereza obudomola 10 in 1 liter, ayina okuba nga ayina obudomola 40. Kati awo lye bajja ewaabwe terikola, lyempeereza okuva eno likola. I cancelled that. Nemba nga siyina agenti yenna. Kati ate mu Container Village ali omu gwendiwa yo wa Mutima Feeds oyo Magi, kuba oyo yo okuva 2010
tutambula naye amanyi tasobola kukola bya busiru naye awalala tewali. Kati ffe tuli derivalingira oliwa nti ndi Kanungu konze basi ze Kanungu manyi wezipaakinga. Oliwa nti ndi Kasese mu paaka empya mulimu eze Kasese ne linki gyeziri. Oliwa anze ndi wabana abalwala amaaso abasoga kamuli nti ye konze kambaweereze. Bwe kityo bwe kiri. So in terms of availability mu ddagala liri ku ofiisi waffe wokka. Reason is being we reduce the duplication and faking mu ddagala. Enkoko gy'olaba ng'eyiriitira nga generator njoka z'amawuwe. Enkoko bwe ziba zirya ku mmere enfumbe ebikoola oba ebikuta bya lumonde ebibisi zifuna ekifuba kye tuyita okuyiriitira ng'abantu. Naye ezo ziba njoka z'amawuwe gye tuyita gapworms oba lungworms. Nabagambye eddagala erikola ekyo busigo bw'amapaapaali, bikoola bya taaba, galiki, obusigo n'ebikuta byennyini eby'amapaapaali n'ekisula. Eryo bwe likulema kakkana. Kati mu ddagala eryaffe lino lyenkola nkola eddagala nga liri universal in that buli kirwadde kye liba nalyo oba enkoko kye ziba nazo likijjanjaba. Kye litajjanjaba kimu buko. Naye bwe kiba kiri mu Malex, komponenti ya Malex mweri. Bwe ziba nga zirimu Newcastle, eya Newcastle mweri. Bwe kuba nti njoka, ery'enjoka mweriri. Bwe kiba folopox mabwa ku maaso, mwega buli kimu kikola ki? Mu kifo ekyokuŋŋama nti ezize enkoko zirina ssenyiga, zirina Newcastle, zirina ekifuba, ate zirina genda ogule kino na kino na kino. By the way, waliwo omwami eyaŋŋama nti lwaki eddagala lino tolyawula? Konze omulimi nja kuba simuyambye, nja kuba mubbye. Why? Eya ssenyiga nga mulimu n'erina omusujja, nga mulimu netandise okuzimba amaaso, muguze eddagala ebika 3. Naye ng'enkoko ziringa 2 mu nnyumba emu. Olw'amagezi nnina nanga muba abasiru mwabaki nkuwaddiira okonze bwe nali ntandika tekuliiko konsaltanti gwe neebuuzaako. Ndeka nkozese kye neetaaga okukolera abantu. Kati eddagala eryo kye lisangamu kye lijjanjaba. That's why nti nze zange siziwambi ndiwa special lya njoka. Lwakuba nti abo abayaaye manyo bata emmanju ne basaatuuka ne banywa n'amazzi g'omu bidiba. Enkuba bw'etonya waliwo lwe zijja netandika okuwugira awo. N'okugisanga mbu simanyi yaddukanya bino. Oluyiriitira terubulamu. Kuba n'emmere zirya omuceere ogusigaddemu, matooke, buli kimu zirya. Oyo folopox. Eddagala lye tukola eyo erina folopox ku biwundu, ku mimwa, ku luwonzi, ku nnyindo. Onnyikamu bunnyisi bw'oti n'osiiga awo omulundi ogwo. Eryo liri in 1 liter pack naye nga ligema ate ne lijjanjaba. Mweri ery'enkoko. Kati ery'ebisolo, ery'ente ligema ate nalyo lijjanjaba mu byayo. Maama woogwa bwe buba nga bwakaweza ewiiki ligema endwadde 4. Ligema swine fever,
ne ligema anthrax, ne ligema brucella, ne ligema ne foot rot. In that first week mwabo bamagulu mampi. Ne tuddamu nga ziwezezza emyezi 3. Just a confirmation kyetwandiise nga boosting. Wano mu 7 weeks tuluwa just meals 2 kanywesa bunywesa. Naye emyezi 3 tuwa wakati wa meals 10 n'ebibiri. Oba okakasa kiri kye wagema. Nze ye naddangira ninayo bafather mu kigo. Nze mbajanjabira embizi zaabwe. Mulimu yakiteekamu amalala, mulimba, swine fever, tasobola kukona. Ezaabwe zaafa naye nga bali mu kigo kitya? Eryo. Awe manga waliwo Kano, awe Kabumbi. Yasooka n'abireetamu olusirikale nga yerabidde nti gwabireetamu mukoowu. Ne mugamba tugezeeko bwe zifa tonsasula, nja kusasula sena. Ngamba what konze? I'm not demonstrating here, neither sampling, but I'm treating and preventing. Yalinawo 14 nenziteekamu eddagala zonna. Kati bali abagwagwa banne bali abaali bamuwaga, they will not survive. Ne batundako ezimu, endala ne zisigalawo balabe oba kituufu. Ze lutaawa ddagala bwagenda okusenkya nga zifudde. Kati ffe ze twawa zonna. Kati ennaku zino ali mu kuzimba kiyumba mujja 10. Bamagulu ki? Naye nga tuli mu ddagala lyange. Mmwe abatera okujja mu ofiisi Busuulwa mumumanyi. Gonzaga oyo omunene alimu. Muganda we Mukatuliki nnyo yalina olugezigezi lungi. Naye ng'ayina ente yazaalako n'eteddamu kuzaala. Be bananyini koloping. Ne mugamba nti yakola kintu yagaana. Ne busa ntugitwala ku nnume. Namusampulingako nakacupa bwe kati. Mu 3 days yasala. Ne bagitwalayo. Yazaala ennyana. Nangamba nti eddagala lya ssente mmeka? Namugamba nti liri nakuwa buwe naye lita tunda emitwalo 15. Lwaki tonsalira kukonze wali musoga ng'olina empaka? Onze walina empaka kati leeta either 10 nkuwe. Kati yatutunda mu bakolopingi bonna mu bisolo omwo. So kati wano eddagala eryo erikwatagana n'amabwa ku nnyindo, ku luwonzi, okwepika omuka nga baaluuni, zifuluma kalimbwa alimu olwa yellowish ng'omanya nti mulimu olufolopox n'olusujjasujja. The administration 1 bwe ziba nkulu it is 1 meal. Mulimu eyambuuza omanyi owoggana nnyo kati miru yeefaanana etya? Ne ngamba naye Mukama Katonda oba lwaki abamu tobatwala? Empisa eno erina miruzi 5. Kati bwe tubanga tugema oba tujjanjaba eno gye tukozesa, naye obuzibu bwe tusanga nti abaalemalira mu vaccine enzungu ogenda n'ofuna akacupa akalimu ekikerena n'okakwata bw'oti. In the process wano ng'okutte oyingizeemu empiso, ogenda okusika vaccine eno ng'olwedde lino lifudde due to the high temperature of your body. You pretend nti ogenda kugema naye nga lino olwedde lyafudde dda. That's the reason why nti akacupa kali kuleko rabba eno. This is where you handle ku rabba kuno such that engalo zino tezikoona ku cupa eno. Bw'omala okusika eddagala lino bw'oti, majority bw'aba agema empisa eno agikwata bw'ati. This is wrong. Ogenda okutandika okugema nga stiru lino lyotadde muno likoze eki? Lifudde.
naye nga the way how we need to handle the vaccine, it is in this format. Nga wano, this is the level of the vaccine. Naye bw'osika yonna ne lituuka eno, engalo zino ne ziketinga in touch with the vaccine, don't vaccinate. Libafu. Bw'okwata bw'oti, olw'ensonga bw'oyagala kino kye kiba kisindika, it's wrong. Wano oba olisse, naye yeetaaga kuba waneeti. If not that, board. Naye ng'ekikulu, here in the middle of these four, kino kye kisindika. Ow'Emasuulita yaŋŋamba nti oyinza okunjigiriza okulunda nga natandika okulunda nga naawe okyali muto. Ne mugamba y'ensonga lwaki zikyafa. Naŋŋamba what do you mean? Konza okuyiga tekukoma. Ebyo mwasoma bikwate. N'agenda n'enkoko ze n'azigema, they were 500. Bugenda okukeerenkeera ng'enkoko zitandise okuzimba amaaso. Buli gye yatunuzangamu bw'ati bwe yeenyenyangamu n'efumita. Kwe kunkubira n'aŋŋamba Isa, mbadde njagala ojja olabe enkoko zange. Konza obuzibu obuvaawa maama. Anti nazijje wammwe. Konze si kyekikulu. Waŋŋambye nti nsirikeko. Kiyinza okuba nga ekizibu kyavudde wammwe. Era ezizo. Ne ŋŋenda. Ne mugamba nti ngemeraako nga bwe wabadde ogema. Gye yasookerako yennyini gye yafumita eriiso. Konze wazifumise empiso. Awo sirina ddagala waalyo zzungu. Naye by then 2005 nga sinnaba nnyo kuteekamu maanyi muhabu. Ne mugamba funa oxytetracycline 20%, tonyezaamu amatondo kuba kuliko amabwa. Unfortunately zonna zaaziba amaaso ge yafumitanga. That's why I always tell people that if you are vaccinating using this syringe, tonyeza ku liiso litya. Accidentally bw'efumita emmunye, lino lisigale nga liraba. 2, you don't need to vaccinating or vaccinating ku liiso. Buli lw'otonyeza ku liiso bw'oti neereeta amaziga, ligozaako nga terinnaba kugenda gye tulyetaaga. Kati otonyeza mu nnyindo oba mu kamwa. That will make sense. That's Newcastle. I mean Fourpox. Kati ezo gy'olaba ng'eguze kooti bweti ng'ogibuuza mukulu onoolya naye nga totegeerekeka. Ogwo guba musujja. Loss of appetite, dullness. Afuluma kalimbwe nga mugumu naye ng'eriko ekya white. Ogwo guba musujja. Bw'oba walemalira mu zzungu, olina kugula tetracycline 25%. Ettondo lino oliraba nga bwe liri bwe liti. Muliraba? Liyiise. Abali ewa temusobola kuliraba. Kati ettondo only 4 drops lye ligema enkoko eyadde 1 paka ku 3 weeks. Bw'eba ya mwezi, it is this 1 meal here. Mukamwa omulundi ogwo tuddemu nga wayiseewo 14 days. Tuddemu nga wayiseewo mu 14 days. Tugema lw'okitegedde ne wayitawo ennaku 14 you revaccinate. Noddamu okugema ng'era wayiseewo ennaku endala 10. Bwe guba mwezi tugemamu emirundi emeka? First day, 14, 28. Ekyo tuba tukimaze. Now, nyumirwa nnyo mmwe endwadde zemusinga okutegeera za bika ebi. Mumanyi Newcastle kuba yattirawo. Ne mumanyi okuyiriitira mbu zaamise makovu. Ekirala mpozi n'okukolola. Naye kolola ziba njoka. Those are worms.
zezireetera enkoko okukolola n'ekisolo n'omwana. Mugenderere nnyo abo abaana abakyali ebyawansi, tebagwesa bifuba. Asanga omuyembe n'agukuba. Ale nammwe abantu abakulu okugjako mwabaze wano, omuntu bw'agenda mu nnimiro eyo ku sizoni y'emiyembe, si waayira soogera bubi, okuba omuyembe enkonyogo ne gugwa. I don't think ng'oggyeko the few 5 ku 10 ng'omuyembe guyinza okugwa ng'ali mu nnimiro agukubye, agwetika agutwala eka agwozeeko. Ekyo kizibu. Era w'ogukubira enkonyogo bw'oti, Katonda n'akuyamba nga waliwo eyatadde wano bomu ne gugwa wano, tukola ekintu naye bano kati ate ani eyagenze wano, otunuzaayo limu mboleme kulaba Kazito. You see? That's the reason why nti abantu abasinga Katonda be yatonda nga tebalina magezi, ate agenda awali ekyokulya. Kale bw'omusanga ngwa in that format, how do you call him or her? Omuntu azibirizaako eriisa aleme kulaba mpitambi eno. Naye bano nabo kati ate ekyamugenzeseza wano ki? Najjawo omuyembe gwe n'atandika okugaaya. It takes 16 hours na developing a dysentery, kye kidduka n'ekyomusaayi. That's why nze simala gakwata mu ngalo za muntu. It's very rare okusanga nekwata mu ngalo bwe nti Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Katonda yatukolera amasimu gano. Bwe ndaba omuntu ayagala ennyo okumubuuza nga ayagala okukwata mu ngalo, ke nkulaba ng'ojja nga nzijayo simu, bane mugyebale muli muti, okuggyako ng'oli talina magezi. Olaba ndi ku simu yange ndi mu kuseereza ng'oleeta ngalo. Kankulage nti obwongo busigala mu kuseereza, gwe semba n'engalo zo gy'ova sikola ki? Abonoonya public toilets, these are not mad people. Agenda emmanju nga mulamu, there is no TP, there is no water. After the services, amala n'agirabwa. Obulwadde obwo, dysentery, kye kiddukano eky'omusaayi mu bantu. Mu bisolo ne mu binyonyi, it is dysentery, I mean coccidiosis. Tulina swine coccidiosis. Swine kitegeeza mbizi, kagute yatera okikozesa. Enkoko, it is plain coccidiosis nga enkoko. Ne mu nte zifuna coccidiosis. Naye nga okubeera that coccidiosisness, it is due to poor hygiene. Enkoko ezo emmere bw'ebanga teri hanged up, zipama mu feeders, zipama mu drinkers. Nabuuza maama wange ono nti enkoko bwamutaka bw'ogenda okufuna, zigenda kunywera mu nipples oba mu gundi bagenda kuzimba ebinywero. N'aŋŋamba nti bwa kuzimba. That means nti buli lwe zimala okunywa nga zigenda okwebaka, lwakuba nti ate banaye Mukama ansaasire. Ekisolo ekyo kyasinze kuba na mpisa na buwangwa y'embizzi. That's from me. Mu buwangwa ekikyasinze kuba na mpisa na buwangwa na nnono mbizzi. Embizzi zisinga abantu abamu. Embizzi tesobola kulinnyira mwannyina waayo. Embizzi tesobola kweweka ku maama waayo.
embizzi sobola kweweeka ku muwala waayo. It's not there and it will not be there. Ezo zo tezikikola. Naye embuzi, ndiga n'ente tekigigaana. N'abantu olagamba naye ekiwala kyange ekyo kati ekiwala kyange nga kinyiridde nnyo kuki? Now singa kijja ng'ono agula embizi ewange n'oli n'agula ewange ne kikuloosinga from there, ono n'agenda akima ewoono, oba oli n'avayo n'agula ewoono n'agenda n'agula n'ewoono ne zeesisinkana, ezo ze zinaazaala zijja kufa kuba akikoze unknowingly nti za Luganda. Kyekitta ssekoko zaffe emmanju zino mugenda ne mugula peya nkazi nampanga. Kati ezo essekoko ez'enkazi n'empanga bagula za mu lujja lutya? Obwo obwana ne bwe bulibadde tebulikula kuba bwa Luganda. Tuli ffenna tuba tukyali ku magulu mampi. Magulu mampi ono kizibu okupama waaliira ate okufukawo, but to be on the safe side nti ebimere bino ebisigaddemu to be decent and clean byozeemu obijjemu. That's what we call the maximum hygiene. So ayina fiba ebiseera ebisinga atambulira mu mpewo ne ku bukyafu bw'abantu. Era nze I don't recommend omulunzi yenna okukkiriza omuntu any person from nowhere nti jangu osemberere faamu yange. Ekyo kiba tekijja kunkolera. So awo ne wabanga bwe tutambulidde. Coccidiosis mu bisolo gyali, mu binyonyi gyali, mu bantu gyali. Mu bantu ye dysentery. Omusujja mu bantu gwe tuyita typhoid fever ne mu b'amagulu mampi gyali, ne mu nkoko mwali. Kati mu nkoko tumuyita fall typhoid. Kati ate mu baamu n'abamumpi tumuyita swine fever. Tukiraba? So that's the way how we can go through that. Kati enzijanjaba yaakyo tujanjaba mu nzijanjaba za mirundi esatu. Wonna kamube mu bisolo, kamube mu binyonyi. Bwe muba mu bisolo osobola okugiwa direct n'oginywesa. Gwe gusooka. Ogwokubiri osobola oziteera mu mazzi ne zinywa bunywi. Ogwokusatu litabule mu mmere lirisange mu mmere. Ndowooza eyo emmanju mulabye emmere eyo eri mu payipu ebweru nga mbisi. Tugiteekeramu ddala eddagala n'amazzi. Kale ne bweba tenywedde mazzi tejja kubeera affected. Bwe tuba mu nkoko zino eza wano bw'oddira eddagala lino n'otabuliramu ddala amazzi ejja kuba eridde kyeneeri ate kute mangu yeebaka. Kale ne b'amagulu mampi bw'ebanga ekusussizzaako obunene gitabulire mu mmere, toginywesa butereevu kuba lisobola okkuluma. Bwe tutyo bwe tusobola otambula. Nabagambyemu kye mutasuubira bbawa kyekyo kye sisobola bagamba. Lwaki? Mbagamba ku bye nsobola obbagamba. Kati obuzibu bwe nnina buli bumu kino, let me be open now. They are 86 plants. Nze nabagambye ntegeerako ebikolo bimeka? 34. Kati nze kyenneewala kwe kunsinisa ebinnyo. Eddagala lye watugamba terikola walimazeeyo. That's why nze nabagambye nti mbaleetere ebikola emmanju munaabitegeera. Kuba ndirina mu package yaabyo
tebateekako mannya balireeta bulesi ndikuleetere can you identify nti lino kikolo gundi kino muti guno guno muti gundi. Kati nze mu ebyo bye mmanyi bo nga bo bampeereza eryabwe. Bwe mba nfumba lya nkoko n'enfumba ery'enkoko n'engattamu ery'enkoko lye baba bampeereza. Bwe mba nfumba ly'ab'amagulu mampi n'enzirira ebyange n'ebikola ebyabwe bye baba bampadde okugattamu. Nina gwe nabigamba yakuba na ku metro eddagala lye waŋŋamba okukola lyagaanye namubuuza oli musiru. Byonna bye nkozesa bye wakozeseza bye waŋŋambye ate nanvumira na ku leediyo ng'ensi yonna ewulira. Kati nze nabagambemu nti bw'oba ojja ng'ojja kukima bikolo bya ddagala tojja kuba sigenda bikuwa byonna sibimanyi. Bye mbawaako byebyo bye mmanyi. Okiwulidde? Erya Newcastle ndibawadde, erya Coccidiosis mbibawa, naye kati nga Malex swine fever honestly Abakalamojja bakyansinzeeko. Okiwulidde mukwano gwange? Mwali muwuliddeko nti Kalamojja foot and mouth abatawaanya Kalusu Monte ne gwe nawe mukono namusampolingako just namuwaako obucupa buno busatu naawe ente 6 naye mu nnaku 2 nga ziteredde. Naye ngezaako okubeezingako kizibu okusanga ekintu kye Japan nga kiri mu luzungu. Kibeera mu luki? Kizibu okusanga eddagala erya Isirairi nga ziri mu luzungu. Liri mu luki? Kati nabo bakuteekerawo buteekezi nti ery'enkoko lyerino. Lino ly'ab'amagulu mampi. Lino lya nte. Bwe muba musobola okulya identifying. I bring it here nga mungamba nti wama guno muti gundi. Guno muti gundi. Guno muti gundi. Awo nange era okuligula erimba sialikola gye. Buli kyoweereza kirina okubeera elaborated. Lwaki batusaba amanya gaabyo? Kiki kyogamba? Si bwe tugamba nti tuweereza bika bya ddagala mu National Drug Authority, olina okuwandiikako biki byogasseemu. Okiwulidde? Kale gwe bw'ona olowooza nti okutte bukwasi bweriti nti oli batwalire bwongo ki obunaategeera nti ono Malex, I mean nti kino kigaji, nti ono mulinga, kino kigoogwa, kano kanaalongo, luno lumbu. Tebabirina. Singa ebyo byabituyamba dda. Nakigezaako okukwasaganya abayo ne baŋŋamba nti ffe tukebera by'otuwandiikira. Ate tetukebera kumanya mannya gaabyo, ffe tukebera kulaba kiki kyekijjanjaba. Only that. Nti otwale kati bino biri muno. Okiraba? Kati lino nze ndyekolera erya Alsas. Era ndibagamba ebikuta by'omusambya, mulimu galiki, mulimu akakomera, mulimu emirandira gy'ensujju, mulimu emirandira gya katunkuma. Kati ebyo nekugamba ne bino ebitafeeri nekugamba nti oba obifumbye ogenda kujja kutaba Alsas. Nepressure enekyokwetya naye kati bwe mbimutwalira nti bikebere tajja kutegeera bikolo birimu, wabula yajja kumanya bumanya nti kati lino nga bw'obigasegase linsiku kyenzudde mulimu kino na kino na kino antibiotiki proteins na biki ebyo. So si kumanya nti okoze ebikolo binaka. Olowooza singa tukyabonaabona ate bo tebabyagala. Era nze bwe mba ntwalayo ebintu bino mu National Drug Authority sibawa bikolo byonna, mpandiikako bitono
nti mulimu jambula, mulimu omunyango, mulimu kamulali, mulimu ekigaji, mulimu kati ye n'agenda ajjamu ebisinga okubeera dominant nga ye nti lijjanjaba tizijjanjaba musujja era ne bwema nteekako kyenzijjanjaba nteekako eki That's the way how we do that. So kati awo oli bwe mulima nti nze ebikolo byonna mbiyina mba nja kulimba eddagala ndirina naye ebikolo byonna sinze mbikola kino. Be honest. Now kati tulina obulwadde bwe tuyita obwa bulusera ye nabbuguma. Nabbuguma yaleetera ebisolo okusowola oba okuzaala ebifudde. Okuzaala ebifudde aba nabbuguma oba obutawaka. Kati ekyo eryo lyo nze bwe ndowooza kiba kitegeeza nti awo wonna we tuli nabbuguma ono aleetera ekisolo okuvaamu amawako oba obutawaka. That's what we call the bulusera. Obulwadde obwo obwa bulusera buli contagious, can affect even human being, people. Ente bw'eba erina obulwadde obwo n'okama amata gaayo n'oganywa teeka bulusera ajja kutabaala. Bw'olya ennyama eteyidde bulungi ng'ente eyo baagisaze ng'erina obulwadde bwa bulusera naawe bujja kukukwata. So ekirungi nti bugemwa